waliwo endere kumacha mwena gye mulabye era tusindikiriza mpaka eno waggulu ntambudde n'abakulu ab'ebyokwerinda Nyawaiswa Saidi, chairman wa Freedom Market, kusokera ddala tutusa okusasira kwaffe eri abantu bokkalera abakoseddwa kuba bakedde kola mirimo gyabwe ne basiŋŋana nga ate ebizibu ebiri kalero bingi. Buli muntu yenna abadde amanyi mukulembeze wa ggwanga yagenda okola ki okuyitawo naye bakyewunyiza nga ate bazze bagobagana n'abatujjo babatujjo babiki tetutegedde ne babazingisizaawo mu maaso g'akatale g'obutale bwaffe awo kaleero ne babakuba ebyasi. Kale kyannaku nnyo okulaba nti ate abantu baagala okwonona emirimu gyaffe. Ffe ng'ab'obutale ebintu ebimu tetubitegeera kuba abasinga tebabitegedde nabitegeera era tulabidde awo patro buli kimu nga basibyewo ekitegeera. Bannayuganda okusinziira we bali nti ab'ebyokwerinda bajja ne batubuulira nti bw'olaba ekisawo kyekengere, bw'olaba omuntu gw'otategeera mwekengere. Kati ebyo tubadde tubimanyi naye lwakuba nti babazingirizza wano ng'ate weewali amakubo agaawukana n'abantu abakolerawo baba baki bangi. Kyembuuza nti ekyokuba nti omuntu gye batambula ekyo kyombuuza kiyinza okuba nga tusobola okutya naye kati saawa eno babadde ku kkubo lya gavumenti lya kolansi nga batambula. Singa babadde mu katale era wandibaddewo enjawulo. Kyenkubuuza kiki nti ekyo tetulwe abantu embeera z'abantu ekyo kireetera abantu okuba nti ekyo kireetera abantu okuba ku bunkenke nga tebabitegeera bulungi kubanga abantu abasinga tebali well trained, siba training nti basobola okumanya kino na kino. Naye ekyo newe banga musota guyingidde mu nju yo era weekengera kitegeera. Kasolo kaloli bwanga nkolera mukatale kano akukubo wali wadde nakatuuka masasi ni gaveno kubo nilisooka nibaligobako abantu nilowooza nti president yajja kuba bulijjo president abanga najja be batyo bakola batuulira nga masasi gava gakuba gatusaawo omuntu abadde ku booda n'abalala bakubye amasasi nga bali ku booda babadde batuyitako katono awabadde omoroka ya Kenya ey'omumonenge pakinzi kati bo ne babaako saidi eri jukira ffe tubadde wano ngo bamaze otuyitako katono kati mabega wa moroka eyo amasasi gasinga okuvugira amangi egavuze amangi era nga omanyi ntusamaalirira nnyo kuwekanga nga abantu batiddwa abasirikale bajja kuba abasirikale olwedde babaddewo awo naye nga waliwo kinoomusi bangi nnyo bamaze batta abasirikale natandika okujjamu muveeyo batusembeeyo paka eno wetuli ekityo ffe tulabi saawa zino n'omukolo mu kyalo era nenyeboda okuva empigi okujja wano naye nga kibi nnyo ekiri mu katale kaffe ekyali kituukako nze nga area kansala nkivumira abantu baffe aba intelligence bazze bagoberera omukyala gwe twategeerako nti ayagala kuba Kalerwe amuli bwe twagafuna tutandika omulondoola enkya ya leero abadde azze nga ayagala kuba katale ayina bomu mu kisawo. Bomu eno mu lunabuddu bagiyita IED, improvised explosive device. Kati babadde atuuse bamuyimiriza n'alema babadde atuuka ku gate ne bamukuba. Ekyomukisa omulungi bamukubye nga tannaba kutuuka wayagala kugitulisiza kati awo akasawo ne baka ku mulambo. Ekyokubiri tutegeddeko nti booda yagirinyidde Busega owa booda asoboddeyo okudduka
awonye singa kesi ye Munyonyo kyemwaka bukulaba bannaffe aba bomb squad bamaze okutulisa bomu eyo abaddewo mugirabye bwetulise kati bajekenneenya tugijjewo abantu bagende mu maaso n'emirimu gyabwe ng'ogyeko oyo mpozi baŋŋambyeko waliwo omwana inki abadde ku luguudo awo ayinza okubanga essasi limukutteko simanyi sinafuna bukakafu naye OLC bwaŋŋambye sinafuna bukakafu naye teri mulala afudde okuggyako omukyalo ono ekisookera ddala okubeera obulindaala kirungi ffe kituyambye okuba nti ono twamulondodde okuva lwe twategeera nti waliwo pulaani y'okuba akatale era tuba tusaba nti ebifo by'olukale obutale amasinzizo kati n'amasinzizo target kubanga EDF lubeerera egoberera bya ddiini obutale amasinzizo ebifo ebinywerwamu shopping malls tusande tubeere bulindaala mu Lungereza kibeta nti vigilance ofeeyo wawuli muntu ki alina kiki kati walaba gino ebadde rakisaka ya bulijjo naye nga bomu mweri era bagituliza nga tugiraba oli asobola okuyitawo ne mulowooza nti akutte bibye bitalina nsonga naye ng'ate mulimu muli obulabe so tufeeyo tukwagana ebyokwerinda singa twafuna information yono ono omukyala badde agenda kukola obulabe bw'amaanyi mu katale naye kati olaba tusobodde okubuziyiza olw'enkolagana ennungi gye tuyina n'abo bafunye amawulire ne bagatuwa. We are not angels. Sifa abalungi abakoze eki nina abasirikale for example nga 10 muwandegeya ne muyinza okubeeramu ennyaanya emu ekola ki so tubagamba nti mwe mulabe nnyo mutuwe mutugambe nti afande akola ki antwala era wuno wano sobola otambula n'ogenda mu ofisi ye n'omugamba afande ewandegeya kiri ABCD netusobola okukola ki okutereeza n'olwekyo njagala kubasomera akanamba kange mukatwale naye akanamba ako kulaba nti tucoordinatinga bintu byaki bya security so give them the counter phone n'ekiro kyonna ate twagala kubawa counter phone eno gy'okubako n'omusirikale yena n'akola ki n'agikwata 0393 0393 5 enamba eyo gikubeko obudde bwonna we shall respond. Tuteesewo enkola yonna ffe kati tulina emmotoka Regional Police Commander Kempi North afande yoka nange nyimirire ku katebe mwasuze mutya Katonda mulungi ebiseera byonna naye yasuze obubi waddewo obubi okusookera ddala njagala basiima nti banaye mwebale nnyo okukolagana naffe mwebale nnyo okugondera ebibaddewo enkyukakyuka gye tuteeseewo manyi nti zibadde zitunyigiriza n'ekyamaani wange aliwo sebo ojja tusonyiwa n'abantu mwenna mutusonyiwe engeri gye tuteeseewo enkyukakyuka ku katale wano ku makya kuno. Amiina. Ekyokubiri njagala tusiime pulezidenti waffe nammwe n'abakulembeze bammwe ne poliisi n'ebitongole byonna ebyobukuumi ebiriwo. Mulaba nti twazze wano nga ffenna weetuli ebitongole byonna ebyobukuumi tubaddewo ate tetutuuse ku makya mwe mwatusanzeewo. Twafunye amawulire nti waliwo abantu abakyamu abadde bagala otulumba wano
era ne tuteekawo enkola okulaba nti tebabatuusako obulabi. Era abantu bano bagezezzaako okutuukiriza kyebayagadde okukola, naye kirungi nti naffe tubadde beetegefu ne tukizizza okukituukiriza nga tukolagana nammwe. Era nsiima nnyo abantu abo abasoose okubeera wano be baateeseewo enkola nga tubagamba nti mudde eno ne mukola ki. So DPC abagambye tubadde wano emirundi mingi nga tubagamba ku bintu byaki ebyase banaye bye tubagamba mubitambulireko. Bwe mulaba obuzibu bwonna obuliwo bwe musuubira oba embeera esobola okuleeta obuzibu mugikoleko nga mmwe abantu abakolera mu kifo kino mwe abasooka okuteekawo security yammwe ku kifo. Poliisi ejja kujja n'ebitongole ebirala ebyobukuumi bijja kujja byongerezeeko kye mulina, naye mwe abasokola ki. Mbasaba okuva olwaleero nteekewo enkyukakyukawo ku kkubo. Mulaba ekibaddewo. Omuntu oyo singa tetwateesewo embeera tetwategedde mu bwangu nti agenda kutuukira mu bifo ebyo ne tubajjawo, kyandibadde kirala. So abakulembeze abakatale muteekewo enkyukakyuka ku kkubo. Ffe tetugenda kujja okubakaka nti mukolewe muti. Security etandika nammwe kyamaanyi. Muteekewo enkyukakyuka ku kkubo. Mumanye abantu abakolera wano ba customers ndaba bw'ojja wano buli omu akubuukira, kubanga tetusobola gamba nti ono yazze ne piki olulala omulala asobola kujja n'emmotoka, si kyekyo? N'olowooza nti kasitoma n'odduka n'okola ki? N'ogenda n'omugjayo n'akabbaga ke nga oyo bw'abadde nako n'okaleeta mu banno. Nanga nsula akabbaga leka mutugende. Banaye mutubeere bulindaala mu bintu bino. Tugezezzaako okulaba nti embeera embi ebaddewo tugijjawo era evuddewo. Era nsuubira musaawa ntono ng'emu oba bbiri mugenda kuddamu mukole ki? Mukole emirimu gyammwe. Naye tubasaba mugumikirizeeko tumalirize buli kimu ekiriwo ekisobola okuleeta obuzibu then ntandika okukola. Ekirala nsaba bukulembeze obuli wano nti twajjeyo abantu eyo emanga ne mu bifo bye bakoleramu, naye tulinamu abavubuka abagezigezi abaagala okusookerayo. Muteekewo enkola esobola okubazzaayo mu bifo byammwe bino nga teri muntu ekintu ekibuze, kubanga abasirikale bwe bali era tugenda balekerawo abasirikale okulaba nti babakuuma ng'embeera ekyali bwiti. Ng'amaliriza nsaba tuteekewo system eya security ey'akatale. Luli twajja wano ne tubasaba, naye olwaleero bwe tuzze mbadde nnoonya aba security nsanzeyo omu. So tuteekewo security yaffe eyaki ey'akatale, tulabe nti tutambulira mu mbeera etasobola otuleetera obuzibu. Banaye nga mmaliriza enamba yange eri 074 56 ezaamu engeri gye tugikolamu kyokka. Temutya nti kino kibaddewo naye security weeri nga DPC wabagambye tuli in charge, tutegeera ensonga zino era tugenda zikolako ziggwewo. Mwebale nnyo tuwuliriza.